Eddie Kenzo amaze n'alaga lwaki musanyufu olwalema okuvambulamu bwe. Amanya eddoboozi mpitibwa Frank Lwen wano ku Uganda mpya. Mwebale kusubscribinga era nyongera okwebaza nammwe abapya bakatweyongako musubscribinge ate bw'omala subscribinga okirikinge wansi wabeerawo akadde okusobola okumanya buli mawulire amapya agaba gazze. Mu Uganda bangi bagamba nti Leema mukyala mulungi, Leema mukyala ayina empisa, Leema mukyala akola buli kimu ekirungi, Leema mukyala ayimba obulungi, Leema ye muntu yakuzibwa empisa ewaabwe newankubadde nga muyimbi era nga basajja bangi abali eyo abeegomba okuwasa omukyala nga Leema. Naye Eddie Kenzo agamba nti newankubadde Leema mukyala mulungi era Leema mukyala ayina buli kimu, ayina empisa, akola kinaye yagamba nti Leema okumuviira okuvambulamu bwe oba Leema okumusuulawo lyessanyu lye era ng'agamba newankubadde 2020 amuyingidde talina mukyala era ng'essaawa zino anoonya, agamba nti anoonya omukyala essaawa zino agenda okudda mu bigere bya Leema, agenda okuba nga Leema, omukyala agenda okudda mu bigere bya Leema ng'akola buli kimu. Kyekyo lwaki agamba teyejjusa era ng'agamba omwaka guno 2020 ajja kufuna omukyala alinga Leema era ng'agamba ajja kuwasa omukyala alinga Leema, omukyala anaamuwa buli kimu ekyetaagisa. Eddie Kenzo takomyawo n'agamba nti ensobi gye yakola last year oba ensobi gye yakola 2019 okubanga bamutwalako Leema essaawa zino, agamba nti ensobi eyo taliddamu gikola era tegenda kuddamu kubeerawo. Agamba nti gwe mulundi ogukomye okuba nti eyo ensobi ebeerawo era ng'agamba nti eyo ensobi teriddamu kubeerawo mu bulamu bwe, teriddamu kubeerawo, taliddamu gikola, ekyo tekijja kubeerawo mirembe gyonna, taliddamu. Era agambye nti essaawa zino omukyala gwanoonya y'oyo aliddirira Leema mbigere era nga eyo ensobi taligiddamu. Ensobi gye yakola ku Leema taligiddamu, tejja kuddamu kubeerawo era ng'agamba ayagaliza Dr. Hamza ebirungi mu Leema, amwagaliza buli kimu ekirungi mu Leema kubanga Leema mukyala mulungi, Leema mukyala mufumbi mulungi, Leema akola buli kimu, Leema mukyala ateeguyiriza, Leema mukyala akola buli kimu ekirungi era ng'agamba nti ye bwe yalinga ayina Leema yamwenyumirizangamu ebintu bingi newankubadde ensobi zigwawo naye ng'agamba yamwenyumirizangamu ebirungi bingi era ng'agamba Dr. Hamza kuuma Leema omuwe buli kimu ky'ayagala ate era nga naye akimanyi nti Leema ajja muwa buli kimu ky'ayagala. So agambye nti ayagaliza Leema ne Dr. Hamza obufumbo obulungi era nga mbasaba nti bwe muba mwagala okumanya ebifa ku mawulire ago oba full story eyo wansi ngenda bateerawo linki oba wansi mbateereddewo linki wansi wa video. Bw'omala okulaba video ogende okirikinge wansi waliwo linki. Amanya eddoboozi mpitibwa Frank Lwen. Subscribe to my channel Uganda mpya. I love you.